Ekibuga San Francisco ekikwata ekyokubiri mu munene mu state California mu America nga kiri kumanya n'okukolera emmotoka ennyingi mu nsi yonna tekirina bulipagano bwa biduka bungi wakati mu kyo. Obulipagano obw'amaanyi obusanga bbalibbali w'ekibuga era singa abadde Kampala bwandibadde nga wala Mengo Nakawa Wandegeya Kibuye wala agamu ku magezi ge baasala okukendeeza obupagano mu kibuga wakati bino ebaagoberera. Ekitongole kya San Francisco Transportation Authority tekiikiriza parking ku nguudo ezikulu ennyo mu kibuga wakati ezitakola ennyo zikirizibwako parking entonotono kyokka zisasusibwa buwanana. Ab'emmotoka abamu basuza $3 buli dakiika 15 ze za Uganda kasomo $8 oba $12 buli ssaawa ekireetera abantu obutawula mu paakingi. Enguudo ezimu ezikuyingiza ekibuga za kusasulira omuliro olutindo olwa Golden Gate Bridge okuliyita kusasula $5 buli lunaku eza Uganda $3,300. As of 2005, it's estimated that over 1.8 billion vehicles have traveled across the bridge. From a practical standpoint, this also makes this toll bridge an incredible economic success story. Atayagala kusasula ssente za parking n'endala zonna mmotoka agireka ku gimu ku mwalo omuli ogwala Kasipa Ferry Terminal n'alinnya ekiriya ekimanyiddwa nga Golden Gate Ferry ky'osasulira $10. Wano wendi mwalo baguyita Laxpa guli mu kibuga San Francisco naye ku njego yego zaakyo kati bwe bapaaka nkadde mu Kampala wakati wano tulinganga eri Kyengera kakati bo mu kugezaako kukakkanya emmotoka ennyingi obulipagano mu kibuga emmotoka abantu bazireka eno kati wano ne balinnyawo ekidyeri ne basasula $10 2,200 kati parking wano baleka emmotoka ya KCCA kwega KCCA eno era yabwerere tosasula yawadde akasente kakati mpozi ekidyeri kino kimala eddakiika 3 zokka nga kituuse. Zo emmotoka ziri mu parking ku mwalo zikumibwa kamera ezakukulirwa mu binyonyi naddala ebigugulu bye bakulira ne babisibwa mu bisenge by'ebizimbe. Tiketi z'ekiri ezigulwa ku intaneti ekitegeeza nti ogyeguliriza ku kompyuta eri ku mwalo. Abantu batambula balya kye baagala kuliko ebbaala olwokuba bano abantu tebalina fujjo nti ne baba banyweddemu talina kukola fujjo ng'abamu bye bakolebwa e Uganda babakkiriza ne munyo so buli dakiika 30 wabawo ekidyeri ekisimbula nga buli kimu kitwala abantu 2,000 abatudde obulungi kiddukanyo era mu dakiika 10 kiba kituuse wakati mu kibuga. Bw'obeera oyita ku mazzi olaba entindo ennene ezazimba okutula ekibuga kino ekiri ku mazzi olengera n'ekkomera erimanyiddwa nga Alcatraz erisibibwamu abazi b'emisango abazibo okwazanyiwa ne firimu eya Prison Break yakyaka ennyo mu Uganda. Mu kibuga mulimu bbaasi nnyingi ezabwena layisinsi ate nga zitambulira ku masannyalaze. Tram, baasi, buli kimu kiri wano mu kibuga naye ng'ate era emmotoka zikyalimu naye era ndowooza olaba si nnyingi nnyo nga bwe zaali badde singa tebalekaako emmotoka eri. Weewaawo buli wamu wali organized, wali bulungi, walimu order, ekitaala mweziri, buli kimu weekiri ne poliisi weeri. Josephat Seguya yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV mu America.